Wabaddewo okusanyalala mu ntambula y'ebidduka mu kibuga wakati. Poliisi bwe badde etayiza abeeyisa abakulembeze b'abasuubuzi abakolera mu Arcade. Bano babadde baliko ekiwandiiko ekibadde mu bbaasa kye babadde batwalira Ssenkulu wa poliisi Naggulu nga basaba bukuumi ku lukuŋŋaana lwe bategeka okukuba okwogera ku bibaluma. Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu kati wa bano ne poliisi era ng'ekiddiridde kubadde kusikaŋŋana. Era nga tuyise abakulembeze ab'enjawulo ng'abasuubuzi, tuyise Honorable Bobi Wine abeeremo, tuyise minisita wa Kampala, tuyise Lord Mayor. It's high time we are taking the letter to the IGP. Bataano ku bano poliisi ebagombyemu obwala. Naye obugendayo toteekwa okusobola okuyita meeting ate n'ogamba nti tugenda kutambula okuva mu kifo bweti nga tutambula ne bannamawulire ate nga tukuŋŋanya abantu ate tutambule. Ekyo kibeera kimenya amateeka. Nga tebinnabaawo basoose kwogerako eri bannamawulire mu Kampala. Oluvannyuma lw'okunyigirizibwa okungi ennyo mu basuubuzi ne mu bakozi bonna okutwaliza awamu mu Kampala ne Uganda okutwaliza awamu, tusazeewo okweteekateeka tubeere nga tulaba butya bwe tukwasaganya ebizibu ebituluma ng'abasuubuzi ng'abakozi mu Uganda, era ku luno tusazeewo tuteeketeeke olunaku lwa Labour Day. Bano bategeezezza nga bwe banyigirizibwa ennyo okuva mu bannannyini bizimbe, ekitongole ekiwooza ky'omusolo ki URA saako ekitongole ekikebera omutindo gw'ebintu mu ggwanga ki UNBS. Ne URA nga ekitongole nammwe twabayise mubeerewo wano mutubuulire engereka y'omusolo musinziira ku ki konteyina yali ku bukadde 2 okubanga kati mugikyajinga obukadde 150. Abataano abakwatiddwa poliisi egamba bakuggulwako emisango egy'enjawulo. Twabakutteyo bataano bano bagenda okutuyamba okunoonyereza kwaffe, bataddeko omusango gwa kukuma abantu omuliro. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nga poliisi bwe yasuze obulindaala oluvannyuma lw'okutegeera ku lukwe lwa bano okukunga abasuubuzi n'ekigendererwa ky'okutaataaganya ekibuga. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.